Yes, yes, yes. Yo, come take me, give me more, my baby. Landani bega bega tulie. Pallaso coming gwebe. Yo, munangero talye no nange sifuna tulo. Zebo talyo bulamu bwansobera. Obo bulungi bote babutunda wano mu maduka na yabayaye. Yo, London, what's up everybody? It's your boy Pallaso, the king of the East, the sucker free boss, and I want to let you guys know it's confirmed. I'm coming to London. I'm going to be performing at the Royal Regency on the 24th of June. This month. Yes man, bakwano wange mwena aberanda niba in-laws, ba outlaws, mwena mbagamba nti kati chikonfirmingidwa nzija London nakuzo mwezi nga 24 June ku Papo Party. Banange chenyizo bagamba mwangu weko mugule tickets mutuke mangu mwalabe ekyaliwo luli time teyatumala kuluno njagala time etumale. I am gonna perform for 2 hours straight. Yes man, I am gonna perform for 2 hours straight. All your favorite hits, the whole catalog is gonna be happening on the 24th. Papo Party London, the first one. Yeah man, and this is a one-time chance, so please don't miss it. If you're in the diaspora, come connect with Uganda. This is Pallaso, you heard it in my own words. I'm telling you, London ngenda kubera namwe. Yo, kati nkugabira omutima kuluno nga nkuyita ojjo kyakalemu kuyimbire buno buyimba bonga buva ku mutima kyekirabo kye nnina. Jangu tuli obulamu, jangu tuli amasanyu nga biri munya. Kati gwe kyobuuzaayo gula tiketi y'omukwano gwange tonsuba. So give me some time. Papo Party etuse nawe, nyumyemu kumbozi nawe. Royal Regents maybe one night. Kusubiza nti abayimbi banji. Please don't you let me down. Tusabe ne mukama tukume. Yo London nkukabala kigala agenda kubuuza muzibe nti abantu balaba obungi muzibe abuze kigala nti endulu oziwulira. This is a different vibe man. This is the Papo Party. I am not warning you, I am informing you. Please don't miss at your own risk. Papo Party London, see you when you see me. Sucker free, king of the East, I love you. Bade munkubira amasemo mangi nti omu ku bayimbi naddala bayimbi ababiri nti omutajja kujja nga mwerabiri n'okwerabira okwogera ku bayimbi abalala ate nga bayimbi nze bendeta bonna banene sirese muyimbi mutono n'omu nabajjukiza luli nti azawe yajuza ekisaawe otalajjuza Pallaso ate ne alien screens abayimbi bonna nkola nabo. Actually nateekako Mickey Wine nga manyi nti ayina abantu sina muyimbi munafu mbadde mukimbuza Pallaso ajjo batajja yaluba confirming Pallaso ayina okubeera ku show eno. Ewe ne byalo byabaawo nga tuli mu contract zaffe era ffe tebitukwatako. UK buli muyimbi ali ku poster ayina okujja waba wataze kuba musango gwange ekyenyizo bagamba naye nga mbayita mujje mu time Pallaso mwanze ndoza buli kimu kiri okay oli mu mood. Yes man, ndi mu show time bananga abantu be London nzija munda bandinkiza n'omusajja agenza linkinga na buli omu nga abakakasa ntukola ki tujja yenateekawo propaganda nti tetujja bannange tujja okiwuliridde mbigambo yaffe binyo ate ekirala mube bagumu buli omu agenda kujja kunyonyi tekuliiko kwerera buli omu alina ekifo kye buli omu agenda tuula omusajja ate n'amaanyi tulina maanyi buli omu sobola kunyonyi ye anyway buli omu sobola private jet kyosalawo gyobuzirenge so buli omu sobola kunyonyi ye bannange tugenda kujja. We are doing this for Ugandan music. You're gonna have fun. This is musical. This is gonna be a good time London. So teba abuza nti onotaze onotajje teka nungi nje twakoze tulina abayimbi ambe tugenda osuza mu East London. Actually abayimbi ambe bagenda suza mu West abamu mu North London. Tusobola okuba nga tuteekawo enteekateeka okusinzira buli mwimi nabeera comfortable naye nga abayimbi bagenda kujja bayimbi tete mukyerabira bagenda kuba ku stage emu kubanga bali bantu muntu omu. Yeah man, this is Uganda. Yeah man, nabagambye we all buying, we eco-sided. So this is Uganda. Tuli ku team emu kati Uganda Cranes egenda kukiikirira Uganda mu Papo Party e London. So bonna baliko ba generals bakabi bamanyi bayimbi njasa bigu. Pallaso tamoyita abantu bakereko bannange mikwano gyange ze kyembagamba. Tuyina ennyimba mpitirivu catalog mugiraba buli omu aliko superstar ayina ennyimba nkambwe.
so tomisinga kintu kyonna kino guno omukolo ndoza gwe mukolo gusose ne London nga teguliko curtain raiser munene nnyo munukolo munene nnyo bwe tutandika bwe tutite tugenda kuwumula paka saa 10 ez'okumakya so mukeere luli twayimba Jose obudde ne butamala leero nsaba bantu bakeere tutandike mangu tuyimbe ennyimba tuzirina akowa yavaayo ng'omulala alinnya akowa yavaayo ng'omulala alinnya wokuma omulala watandikira olw'embeera ebaddewo embeera ekituufu yabaddewo tuli bantu bakulu fena tukimanye embeera yaliwo ng'esobola okubuzaabuza abantu naye nze kennyini ensonga lwaki ndi mu Uganda to make sure nti tewaliwo kigenda kututabula event eno ekituufu kiri nti waliwo embeera yaliwo naye nga omutimbi naye alien skin agamba either otwala alien skin oba otwala pala musandize mu kamera singa ekyo kyali tekiri sorted so nayogere ne tiimu zonna era buli omu ne tumunyonyola embeera eriwo eyaliwo so I can confirm nti tiimu yaffe yonna ejja kubeerawo okuggyako nga waliwo ekizze nga tekiri ku ebyo kuba kisoboka omuntu ayinza okulwalanga buli lunaku lumu naye nga tekivudde ku mbeera eyaliwo tewali nakojjako ekituufu kiri nti show e London eri confirmed John nga 24 ono Jose Jobs Link mumumanyi ebigambo bye biba bigambo bye abayimbi mbalabyeko bonna we are going to London so there's no more questions anybody in doubt you just heard it from the horse's mouth London is up next and it's gonna be a great show it's gonna be lots of fun it's gonna be great music what to explain simanyi nyo byakunyonyola naye ndongo jengendo manyi kuba ndongo so link up London nasembo genda 2 years ago. Yeah man. Vibe yali yamanyi nyo just Jose abantu bekolo bajja late nibasanga nga show yatandise dda so kyovola ku luno vibe twagala abantu bajje mangu luli bajjula ne baselinga out nenga bazze late obudde ne butamala today we are starting early to your information tujikoze setup kuva Uganda ne Jose yatubulidde that time buli omuja agenda ku stage omuyimbi asooka ndoza alinya 2 kitundu as I had is that right sawa satu yes sawa satu tugenda kwa tsumule so make sure at 8 ofunye ekifo kyo tetwagala kusindika ate mbabuulira abayimbi bonna banene kati gojja kugamba nti ojja kulinda oli ate olugendo tuganga amaze okuyimba mbegayiridde mujje mu time kuba temumanyi programu yaffe bweyimiridde mukeereeko mwena mubeerewo nga bajulizi nga kino kyapeninga naye nga nze kyenyiza obbagamba tugenda kukuba engoma e London engoma we are going to sing for the people so people in London this is one chance it has taken me 2 years to come back you already know when Pallaso comes to London it's short time so now this is another time please let's use this opportunity I want to see you come see me I'm ready for you are you ready for me yeah man London straight away London ateka ti package ndala chetumala tetukiddamu kivula na utubakunga bajje they don't want to miss this because they're never going to see it again anywhere package tusibye London ndala this is London biba birala London London tuongera muko cause in Uganda tuyimba buli lunaku ne London we have to create a special package like I told you it took me 2 years to come back to London so I have to create that special package muje nze kati atoyagala mbibanyonyolero wana I want them to come to the show and see we have plenty prepared man this is going to be amazing oh come take me give me more my baby London bega bega tulye Pallaso coming gwebe yo munangero talieno nange sifuna tulo zebo talyo bulamu bwansobera obo bulungi bote babutunda wano mu maduka na yabayaye yo kati nkugabira omutima kuluno nga nkuyita ojjo kyakalemu kuyimbire buno buyimba bonga buva ku mutima kyekirabo kyenina jangu tuli obulamu jangu tuli amasanyu nga biri munya kati gwe kyobuzayo gula tiketi y'omukwano gwange tonsuba so give me some time papo pate tuse nawe nyumye mukumbozi nawe Royal Regents maybe one night kusubiza nti abayimbi banji please don't you let me down tusabe ne mukama tukume yo